Ekiwandiiko kino kye tulabyeko nga kiraga nti kyava mu Minisitule y'Ebyensimbi ekyafuluma ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, kiraga nti Minisitule yali esaba ekitongole ky'amazzi okuzzaako amazzi g'eddwaliro ly'e Naguru n'ery'Entebbe ng'esuubizza okusasula essente ezibanjibwa obudde bwonna. Wabula mu kwanukula ekiwandiiko ekirala kye tulabyeko nga kiraga nti kyava mu kitongole ky'amazzi ekyafulumizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno, ekitongole kyerema okugondera okusaba kuno nga kigamba nti bano balina kusooka kusasula. Olunaku lw'eggulo mu ngeri ey'obubba twazzeeyo ku ddwaliro ly'e Naguru okwetegereza embeera era twasanze ebbula ly'amazzi nga litandise okuzingamya emirimu. Kitegerekese nti eddwaliro ly'e Naguru liyimirizza obumu ku bujjanjabi okuli okuzaalisa ssaako n'okulongoosa. Bino bikakasiddwa omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel byona. So tusuubira nti kino kigenda kukolebwako mangu eddwaliro lisobole okufuna amazzi kubanga already bwe twogerera obuweereza bungi nga obw'okulongoosa abakyala gye bazaalira bonna buyimirizibwa eddwaliro kubanga teririna amazzi gamala okusobola okukola okuwa obwo obuweereza abalwadde. Minisita Omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi agambye nti kikyamu ekitongole ky'amazzi okusalako amazzi g'eddwaliro olw'ebbanja n'asuubiza nti akadde konna ensonga eno egenda kugonjoolwa. It is not proper for a hospital to be cut off, and I don't know why National Water did this. We have said no, even when you are demanding, we should also look at the service that is being offered. Tekinnaba kutegerekeka ddi amazzi gano lwe gagenda okuzzibwako, wabula avunaanyizibwa ku byobulamu mu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Henry Musasizi agamba nti waliwo okwogerezeganya okugenda mu maaso wakati wa Minisitule y'Ebyensimbi ey'ebyobulamu n'ekitongole ky'amazzi okubawa ennambika oba payment plan kwe bagenda okusasulira ssente zino. Kituufu tulina kusasula biilu zaffe kubanga na corporation nayo eyagala ssente ku running corporation. But kusalako eddwaliro kiba kizibu ky'amaanyi nnyo kubanga awo oba olemesa emirimu gya helese yonna kubanga abantu bangi abajja mu malwaliro gaffe tulina kukola ntegeka kutegeeragana kulaba nga tutaddemu program eyaffe okusasula ebbanja lyaffe naye nabo nga batulese. Ababaka ba Parliament si basanyufu n'ebigenda mu maaso mu malwaliro ga gavumenti. Pay the agencies, otherwise mulinga abagamba nti next time Parliament ekwate sente za umeme ziwe umeme zizina ogende wuo, ekwate sente za amazzi eza national water ezikwate eziwe national water bulwe mulemererwa okusasula. Tewali kitongole kya gavumenti kye tutawa ssente kulaba nti no kikola emirimu gyakyo, naye tewaliwo kitongole kya gavumenti kirina kulemesa kitongole kya gavumenti kirala kukola. Eddwaliro limanyiddwa nga kifo kya buyonjo, ebikolebwayo bya buyonjo, bya bujjanjabi, so bw'okijjako amazzi ndabira ddala ng'ebeera sigino nnene amawulire ago okutuuka ne ku supervising authorities babuuze abantu bano bennyini ku ddwaliro ba director byazze bitya lwaki eddwaliro li. Ebbanja ly'amazzi n'amasannyalaze okwetuuma naddala mu bitongole bya gavumenti, Minisita Musasizi agamba kiva ku mbalirira mbi abaddukanya ebitongole bino ze bakola ezitabasobozesa kumalawo bwetaavu. And this is caused by failure to budget adequately. You budget for 10 billion and the actual expenditure is 15. It is basically the major cause is poor planning on the side of budgeting, which we are going to look into and resolve. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi.